na wali ku mutimbagano egyenjawulo ku Facebook ne ku YouTube nkwebaza okuba ntulyako datawo wadinga nakabeyi kalinnye akadata negunusigala ogamba nti anja kubanga mbira kungobera STV mbebaza mwina bagobizanga bagobe Tariki Nkata mbebaza okuba nti mungoberera wamuno kubandi bakuto okuba nti kusigala ku STV waliyo ensulo y'okumanya kubanga tubatusako byonna nga bikino okubanga kibeera tetubikira nsonga tujiwa buterevu gabino okubanga etambula era ntwogera okubanga tujigusa omukulu Deo Ekitu kyaffe ekyokubiri enkofiira ndaba ey'omusajja ojambudde. Njambudde kati kubanga njagala ebeere wano bagye bulungi. Kati njalo tunyonyere ku nsonga za Kampala. Lwaki banna Kampala bagamba nti NRM ku luno ahantayi. 2011 Kampala kanso zonna waffe Nakawa yali NRM. Kanso zonna Kampala yonna. Twazwangula. Twazwangula kuwa waggulu. Kuva waggulu zonna nga za NRM. Tuze 2016 ngaba okugabana kale FDC nejja ina mesikalanga ekyanya nyenyamu kuno twagenza okudda nga bana Kampala bagamba NRM nedda katugene ndipo de kyali mpya mugamba gwalabyeko ye mwana bagamba kuno tujja kulaba ku mwana obuzibu bwavaawo ekisooka abantu bebateka mu bifo bebamuteka mu kifo abantu bebateka mu bifo batya ngenda kubanyonyolako okay abakulembeze gwe balonze bamuteka mu kifo alooza kyamakage naye 2011 FDC yali amaanyi nnyo newankubadde obalodi meya Lukwago yabutwala ne bakansalazi bagune baba bangi abenalemu nabo bali bangi division abani council zonna tuziwanga zonna zali zenali zonna ne batuwangula ba meya nga tulinayo in fact in central twalina teyayi waffe ba meya bonna waffe yali wenali owenakawe kayeka owenakawe yaliyo abasigadde eno bonna nga siba NRM ninga bakansalaza bakola emirimu ba NRM kubanga ye kanso n'ekisanja ekiwedde ti FDC yaddamu netwala waggulu ewasigadde netudda NRM nga weeri bameya ne basigalayo naye NRM lwaki yagwa mu Kampala ekisooka twabibabidde wano mu Kawunga nti abantu abandi badde bakola omulimu ebitongole ebikesi n'ebirala okumanya nti waliwo obukyamu abantu basomba abantu ne batafaayo esooka okubulemingibwa ekinene ye secretariat ya NRM ekitongole ekirina okubanga kitunuulira NRM secretariat eyo okulaba nti eteekerateekera ekibiina nga eba ekulemerwa secretary general mu myaka 5 egiwedde Secretariat tesoboddeeyo ku visitinga kubanga ffe Kampala tuzita districts district nemubeeyinako wajova oba erubaga okulaba bizibu ki ebyaba NRM ebibaluma kyebakola batula mu mawofiisi bamano bawa amawofiisi era nsaba President Yoweri Museveni kabineeti yo n'abalala bwe mulondanga abantu mutadde mu bifo bagambe bakwate amasimu g'abantu si buli muntu agenda musaba kuno muraddeyo Todongo Richard yazze yabadde deputy era tusaba nzajja kukyusa mulekerawo okuteeka abantu mu office abatakwata amasimu era prime minister abadde ekyokulabirako nti yayambala engatto nga ali mu senior 3 naye bwetowazeebwe n'amaanyi ge gaatika okuteekamu asobodde okutuuka batusinga tamanyi naye gwe bwotebeera mu kifo ekyo nolowooza oli w'amaanyi nnyo gwe togambwako ojja kwekanga olunaku olw'enkya nga bakutadde wabbali wali nga nawe otaka okuba amasimu nga tebagakwata so obutakwata masimu obuta communicating obutakyalira ma district gafa agenjawulo secretariat yakola mulimu kubanga tulina bannaffe bobo tunuli abantu abali mu people power basinga obungi okwesimba bali ba NRM kituufu ekyo tulina ne ba MP abesimye mu Kampala bali ba NRM etwebuuzaako bagenda batya lwaki waliwo okudduka okwo okuva mu kibiina nawo ne badduka ne baveemu ne badde eno NRM badde ino omuze akaluwe kaggwa ng'ekomaawo kasamuva mu kalulu nga bikomye buli omuntu agenda kuddamu kukwata masimu tebagenda kuddamu kutunuulira wali olabyeko kibiina kya kikula kye ojjukira DPUID yaliwo ng'erina ttiimu yayo egitwala Sweden ne bafuna obuyambi gwina ali mulabeeragawa gwe emyaka kati mukagenda kulaga nze senga nze badde secretary general lockdown weyaliwo kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi kirina embavu kirina obusobozi okunoonya abayambi abavujjirizi ninoonya emmere nenzija buli kyalo sadde badde nansonyi nempa abantu bange kubanga nze mbeera mu kibiina aba NRM Tariki ali mu FDC Tariki ali wali mu NUP ali mu DP nolaba nti bano bafunamu najja omanyi lwaki UPC yali amaanyi
yafanga ku bantu baayo yafa ku bantu baayo nga asoma wa youth wa UPC ngatagambwako negwa lera byeko kibiina ki ekitabangako nanteekateeka yanjawulo kubanga president Museveni yiwa amalufuka president atuuka era yeto omugambi bya NRM ndi wa Uganda yonna Secretary General bataddewo ng'owa ekibiina nteekateeka ki gy'okoze kyanjawulo ki kyekikozeewo kati omuntu wa NRM yafiirira NRM n'agifiirira ne bookya ebipande bye ne bakola bye bakoze ayinza n'obutafuna wadde olukumi kubanga bachairman abasinga obuli abamu ba opposition olwokuba nti kati fe Uganda batuwadde rate ebintu ojja kwesanga ng'oli atadde mubakola ki bayagala mukulu Deo ensonga z'oyogeddeko ezo na bulumi bwolina mu NRM lwaki temugivaamu bw'obeera ewa mulirwana nga taata we mugagga oba tomwegaana NRM simbi one yateekawo emirembe osanga abantu bano ab'eggulama abatuula ku Mwasajjute nadda ku simu ye kakati zegomulagano mawulire ganyina amatuufu ono gundi afudde omukulembeze w'eggwanga yafudde ne bamubika naweereza MP omulamba gwe badolooza nti nno ndoza credentials abamu baali bazisaba sibwa kuba tebaagala naye babaagala kulaba entegeera y'omuntu yategeera atya nina agamba waliwo anaatera okugira bwati bane tusabe nnyo naye nga MP abana mukyalo ewamu ti NRM gye ndimu yesinza okugaba eddembe era olaba mu byobufuzi tewali yenkanankana NRM musi yonna kutokera ku kintu ky'eddembe eddembe oba otegeeza ki kubanga eddembe eryo lyawukana ku ani abaakuwuliriza omuntu ajja kulina agambye nti tubeera mu kalulu wano eno eddembe lituggwako okwera bwogezi ku nsobi ze NRM kibooka ewunya njogedde ku NRM nengera kulaga ebirungi era nkubulya Uganda yokka yina MP w'abavubuka mu nsi yonna Uganda yokka yina structures nti ono w'abakadde ono w'abaliko obulemu naye abakiikira okuva mu councils okuva ku LC1 paka ku ndoza bataddewo ne ministry paka waggulu enzenda ate zikiyina ensonga ey'okubiri wano wokka mu Uganda osanga omuntu ng'avumye president nosanga omukulembeze yeesimbyewo naddira DPS oba RPC n'amuggyako mu masiki ye n'amukwata mu America owa polisi wakuyimiza agamba teeka emikono gyo wenjira byakokolamu katono bwoti akuba ku mutwe wano wokka woolabye okujooga nga polisi oli agikuba agigoba niweewuunya nti bakubye owa polisi Magufuli wejja kuwa president waloni yali mukodomi waffe sima yakola ka video banga akesinga omukazi n'amusiba Magufuli yasiba omusajja namulako olumu nga bali ku Al Jazeera kaga Magufuli agamba munda mbakoleko nange mbakoleko ebweru abane badduka neno yokayoka gyosanga Namboze avumidde gavumenti emyaka 30 oyogedde ku Namboze nezijukira ti bannaye mbasaba na Uganda fentu egattiremu tusabire obushiba Namboze Betty bakireke kubanga embeera gyalimu mulwadde era nga tumusaba Mungu abenga mususa COVID yaladde ki olwadde sinabutegeera naye ng'embeera gyalimu sinnungi modege ginakafuna ku sinnungi so tumusabira kubanga munabebufuzi ate muna Uganda aberenga suuka aberenga sobola okuba adda okuweereza eggwanga mukulu nga ensonga etugiggalawo njagala tukubire bakuba ensonga zompadde ezikwagasa ekibiina kya NRM wenzi twatunulamu sinalaba wezina konvisinga muntu kuba nti aki lwaki nayagala NRM lwaki ojagala wana yawa eddembe buli muntu okukola kyayagala yawa eddembe buli muntu okusinza nga bwayagala tulina amakyakezi ag'enjawulo e Rwanda Kagame yagamba oba tusomye subject eno nga tuwagikukamu bwenkugaddewo Uganda wosanga omuntu nga badde akola wa muntu nga afumba obuugi nateeka kyaki mwoyo mutukuvu n'amukako n'abulira enjiri mu Uganda wosanga omuntu ng'obaddaawo enkya n'ogenda n'ofuna biliyoni zo n'ozimba ennyumba tatakujjako na bintu byo nga tobibye abamu bakola ddiiru soma n'afuna ku ttaka ewala kitasoboka naye Rwanda abamanyi mugendayo so gavumenti yaffe newolaba osawa zino yagema abantu bonna bukati abavubuka ffe abaaliwo okutuuka wano naye nga lwalinga lutalo era abantu bali abataagaliza bali baganya abantu juka Ssaabasajja n'avaayo n'agamba nemugemesa abaki ne ku luno oluutu eno abennyini baayogera covid taliiyo ddayo era abamu abasabotaaginga yali pulezidenti wa NUP ne banne yagamba teri covid ensonga eyo nze njagala nnyo giwakanya balina ne mwekwasa nnyo ensonga ne mugamba nti Robert Kyagulanyi avaayo n'agamba teri covid takyogeranga kubanga ne mwata basobola okuba nti bakuba akayimba akasomesa abantu okubuulira abantu ku nsonga ya covid yali nambi bano bantu balina ebintu bibiri lwaki yatateekako masiki lwaki yakuba rallies twagamba covid weeri covid waabaawo tugoberera amateeka tetukuba rallies wabiriyo meetings abantu bakkiriza bibiri kubanga lwe baali batono yagaana ye yayitanga mu yeye era okulaga yagaana teriyo covid yajjako ekikola kyeyakola yajjako masiki yali RPC oba DPC n'agimuggyako
yakuba akayimba afune sente ne mu birala ng'agaana era bwe bajjukira buli nze nanensi nkatonga katonda akalulu ka Kampala region bwe bamulabyeko covid yamuluma yamuluma yasooka katamutte kati ku kino ekyokubiri era walabye abamu nga bawakanya bamaze kulabako okukkiriza so bajja muteekateeka naye nje ndije mbadde ngamba NRM nnungi niwakadde muyinza okubamu abantu abatakola bulungi opposition mulimu abalungi n'ababye nnyo weewaawo president wa nupu kwagala katuggwako enteekateeka zammwe nga mwaze okuba ndi muyise mu kalulu tekatambudde bulungi mwazzaako ki era wawe mutuuse nga ngenda waliwo kenzijukidde nnyo waliwo kirabyeko ng'omuntu agamba ayagala bannayuganda n'agamba ababodaboda bamuwagira abawansi n'ava wa mu Uganda n'agenda ebweru IMF n'ayitayo abantu temubawa ssente Uganda temubawa ssente nezze ne gw'ogamba IMF tetuwa ssente kwe kuli ssente zibagenda okuyamba okuwa ku bantu ayinza okuba ensonga agisimbuliza kuba ndi n'ensimbi ze tusobola nga tufuna tufunye ensimbi nnyingi nnyo singa ntandikoze tematema ojja kwewuunya naye nga lipooti yagenza okufuluma nga n'essente zino twakafuna okuva mu bavujjirizi tezinakwatwako nekitundu kya 20% ate twongera kuba nti twewola ensimbi zino zijja mu ggwanga tezigasa bannayuganda bonna zigasa abantu balubatu kale ayinza okuba naye awo enjagala batuwuliriza nga batulaba Government esente zali za global fund waliwo abazibba Uganda ebadde efuna eddagala lyabaliko AIDS stroke abayina obulwadde bwa mukenenya tasasula ddagala emyaka gyonna zavaawa gobonoza nti wali bye bakola kitegeeza zaaliwo ku kacyo kano ketuliko newankubadde oyinza obutakkiriziganya gwe kyoyagala naye abantu gwobadde yakuba akalulu gwali ogamba twebereremu mufuddeko kubanga bijja kubaawo yajja kuba yeetagisa twetagisa okugema eddagala lya bbeeyi nnyo gwe omufuddeko omuntu gweyagala abire nga mulamu akulonda oluddako gwe omulowoozezaako ezo kanveeyo enteekateeka zaffe oluvannyuma lw'okuba nti akalulu Kampala bamaze otutuba okusinza mu kawunga ebintu byetwalabye basomba abantu nze nasiba assistant supervisor w'e Rubaga bamwa millions 9 omuvubuka n'omusango gye guli e Rubaga awo nga bamuwadde bawa abaana ne bateolongania mu ensimbi ezo tujja kuboogera abakulembeze b'omu NOP waliwo n'abalala babawa ssente ne batiikira ne tumukwata era ne tumuteeka ku poliisi naye omusango gwabulira nga bakozesa ssente tetumanyi ne ssente ze baazijja twatuka ekkolo nga balina okulangirira abantu supervisor omulambo omukyala nakwata omanyi bagita tamper proof omugendera results n'agisumulula n'ajjamu results z'omuntu n'aziteeka wansi n'awandiika ezabali n'akola ne bw'ati mukulu kawalya n'abalala beka ne balita ssente kololo ekyo kyamala okubaawo ne tugamba bukakafu oba just allegation mbiinako obukakafu era osenga mujjuka bulungi ekyali kololo ekyo mbiinako obukakafu era nja kubuuza omuntu omu kati kubanga tuyinza obyagala mu maaso batwage results oliko bamulangirira balage ba presiding office oba basayiningako okukakasa obukakafu ebyo bimala okubaawo twatwa ne tugamba tukoze tutya kwanga twalina era obukulembeze nga tugenda mu kalulu ne tuteekawo obukulembeze okulaba NRM ekumawita ku ntikko biki ebyasuula abantu buzibu bwavaawa era pulezidenti Yoweri Museveni twamusinkana ennaku za mwezi zaali 10 April etumulaga biki ebyasuula biki ebyabaawo Oweekitiibwa pulezidenti Yoweri Museveni mbadde nkusaba obuvunaanyizibwa bwe watukwasa n'okukola research abantu baffe abalungi ab'omu kibuga Kampala baakikola research baamukola data yina bamuyina nakasente kaba katono ke bayinamu bakakozesa kubanga bali wetaga bakulaga obujulizi n'obukakafu kula nti wawe tutereza Kampala obujulizi bwavaawa Oweekitiibwa pulezidenti watusuubiza okuddamu tulaba mangu ddala nga bakava ekyankwanzi taata mpandise reminders n'olukiiko lw'enkulembera gwanga sikulembera buli division waliwo abakulembeze taata tuziwaddeyo n'omukulu gwatukwasa Dr. Omona badde nkusaba kwange no TV ogiraba nkwade reminder yakasembe ennaku nga 3 emabega tufete twagala kwekalakasa tuyita mu mateeka mitendera President Yoweri Museveni ndi ku time bomb kubanga abantu bali bakola obuvunaanyizibwa byabagamba ne bagenda wansi ku kyalo ne banoonya obukakafu obujulizi babuyina bwe buti sege bimite tukyakayana ne mukawunga tetwandika manga mu mmere tetwandikayanye kubanga data waali bukimu ne starta tunabatulaba tukkiriza yonna time ne tulinda kyebatugamba kakigwe ne kiggwa etulinda Oweekitiibwa President nze mukyala wange mulwadde nnyo yalwana brain infection era mukyala wange obulungi miti nasooka okwetondera kubanga nandibadde nagenda naye ali bubi ayina abaana President Museveni yansibye kubanga nina kyene yamukola ne benkulembera nabo
tukituukirize twamala okigira nga tulina omuwa biki bye twazuula ebiki byabaawo president tusaba mukama wange n'obuwombeefu ne Dr. Omonanga gwe baatukwasa ensonga z'abakulu abo mwawe emirimu okukola ensonga ezo bazigusa dda bazimaliriza kyesigadde kimu president Museveni muwa fayiro ye ebisigadde nga tukola tutya so yenteekateeka gye tulinawo twagala kulaba nga Kampala tugiza tutya bubbi ki obubaddewo butemu buvaawa mitawaana ki lwaki abantu tebakyalina mpisa osanga omuntu avudde gyavudde n'avuma omukulu ffe twakulaba tugamba bw'oba olina woogenda n'okola ensobi omusajja omukulu akusanga nakukuba ate n'omwegayirya tondoopa ewaka negoloza ensi etayinaamu mpisa nga tulina ne minisitule y'empisa yakuleetya abantu basuuse okweyambula ku Facebook buli omu ajja bawemula NRM kira ekizibu kyeyina lwaki batukola bubi mu Kampala omuntu kwe kujja ennaku 3-4 n'omwensawo ya ssente n'agiteeka ku Facebook n'agiteeka wayagala bakadazi banyiga bagamba mugende bali babalonde bemulabe ffe abakoledde ebbanga eddene abakoledde ekibiina kino ebbanga eddene kino kya NRM temukoze eki temubafuddeeko so president Museveni awo nawo tulina okutereeza abantu baffe gye bali abalungi abaweereza n'enteekateeka n'obalabirira ekyabulamu weewaawo sigenda kubanga nsooka ngenda kuba mbeerekereza program ebadde face to face nange Tariki Nkata naye nga nange nsiibula ngenda kubanga nsaba President Museveni wavudde n'obeera nga walaajanye era nga watunyonyodde ng'eggwanga wakoze statement genda okuyita political statement eyo ng'otulaga nti abazungu beeyagaliza bokati bakobeza nga bannakigwanyizi nga tebatwagaliza nga abaddugavu naye President Museveni ngenda kuba nti nkusaba owekitiibwa president oba nakigwanyizi busandikira wano ewaka wavaayo n'olagira abantu bo babe nga bateeka ICs mu malwaliro batekemu ebitanda batekolera bikimu okuba nti twetangirako gana kanawokera okuba nti kamala abantu baffe tebyakolebwa watusonda okuba nga ositula abamu babe nga banyonyera eggwanga ne bibalimu okuba nti bannyonnyola n'okola statement n'obulaga nti nno be bazibu statement z'abazibu zimbe kubeera nga zikola mu statement obeere ng'oyozesa ku buyinza abantu abo balembe kuba nga bayinaayina kubanga mu Uganda yeebuuza lwaki oboogerako obwogezi notabakwatako ovaayo n'okwata ku nsonga tugamba nti airanizi obakutteko era aliza kini tuziraba nemala binyina badde bakola ebitalina kuba nti bikolebwa tusaba president Sebo nabo batukwate kubanga mu Uganda ffe tuli n'obulumi twalaba twegalira mu nsi yaffe abantu baffe bafudde batuweddeko oba nakigwazi kutandikira wano ewaka so mbadde nsaba tukwate ku buno obwawo n'ewaka olokodde ku bazungu Tariki Nkata ge mannya musigale ku STV